Teriyo ejeri eggwanga lyeganye ebitandise okuyitingana nga waliwo abajasi ba UPDF abalengeddwako mu ggwanga lya South Sudan. Okusinziira ku mwogezi wa ejeri eggwanga Kano Pada Nkunda ategeezezza nga ku mulundi guno batagenda kwenyigira mu nsonga za South Sudan. Nasaka Joweria kakutuuseko ebisingawo. Mu mwaka gwa 2013 South Sudan bwe yafuna obutakkaanya, Uganda yayanguwa mangu okusindika amagye okutaasa embeera. Wabaddewo ebibadde bitandise okuyitingana nti ne ku mulundi guno yasindise dda amagye mu ggwanga lino. Kyokka bino omwogezi w'amagye Lieutenant Kano Pada Nkunda abisambazze n'agamba nti amagye agali South Sudan gali ku mulimu mulala. South Sudan yatuwa ekifo ekiyitibwa Nzara awali logistics base yaffe. Ate tulina abasirikale batono nnyo. Naye abo tebali mu program endala, tebali mu operation endala, kibaliko kya Central Africa. Okuva omwezi oguwedde, South Sudan balwana era abantu abawerako bafudde, wabula Nkunda agamba wadde tebaagala lutalo ku mulirwano, tebagenda kutaasa. Tulinde binnaddirira, teri atusabye nti tugende eri, kati ffe tukyali waffe. Tetulinayo basirikale. Ebyo ng'obitadde ku bbali, UPDF etegeezezza nga abasirikale ba Uganda bali mu nteekateeka y'okukuuma emirembe mu Somalia bwe batandise okusasulwa oluvannyuma lw'okumala emyezi 6 nga tebasasulwa. Emyezi ebadde eweze 6 gye tubadde tubanja naye nga twasasuddeko 3. So tukyabanja emyezi 3. Ffenna tubanja abo abatuwagira mu lutalo luno olw'okulwanyisa obutujju. So teoba yalowooza nti government yeganye okusasula nti oba esente zino tuzijja mwaba abatuwagira aba partners European Union. Uganda yemu ku mawanga agazze gaweereza abajasi baago mu mawanga ag'enjawulo okukuuma emirembe. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.